Be a kanzu. Why? Mnonye kasumari. Vuno super custom. Wachikumi opakinza okusenga siyade mu indicator ate bagifuddeko batambudde Eri side emmotoka kajangu jajiddemu oyo no Faruku epakinza wawa Corona Faruku Musembere tubabulire ekyo kiddako. Kuweza Katonda nga tuzikubira waggulu olw'enteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Sumba Aloysius Bugingo anekanekanye mu kanzu n'omukyala ataddeko obusuuti abasinga gitumanyi nga gomesi. Tubaaniriza mu kifo kino abakulembedde n'ekitiibwa Robert Sirwanga Ssaalongo, minisita ow'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Kakati nga omukozi bwe muti ajja kusaba Sumba agira atudde ate naffe tutuule. Engalo ezaaniriza Katikkiro n'akalulu. Engalo n'akalulu okuva mu bagoberezi ba House of Prayer Ministries International abakulembeddwamu Omusumba Aloysius Bugingo. Ezo ze zaaniriza Katikkiro wa Buganda mu kifo kino ku nteekateeka eno. Katikkiro alamusa ku mugenyi we Omusumba Aloysius Bugingo. Oluuyo n'alamusa ne ku maama aliwo akaama kendabaawo. Mwebale nnyo okuba nti mutiisa embuga olunaku olwaleero. Katikkiro akyagenda mu maaso n'okulamusa ku bagenyi be. Katikkiro abuuza ku full figure presidential advisor owa pulogulaamu yaffe ey'okumakya